zino ngambye nti gavumenti y'eggwanga lya Amerika eyengedde mu biri e Congo era ng'olunaku olwaleero ng'ovudde ku biri bye twalaba sabbiiti eri Amerika n'egamba egenda kutuuka okubanga ejja obuyambi bwonna bwebadde egasa nabo bannaffe ab'eggwanga lya Rwanda nga Kagame alemeddeko okubanga bw'ati amagye ge akyagalemezza mu Congo n'ayongera okusapootinga abasajja ba M23 mu mbeera yonna kati ekyo kiteeke ebbali. Gavumenti ya Amerika bw'eti evuddeyo n'egamba tukola ekisoboka kyonna wansi w'enjuba okulaba nga ababedde mu kusalirawo kye bayita M23 bonna kale ate oba bagenda kisasulira. They're going to be held accountable. Bakoze ebikolobero bingi. Ebikolobero bino bibakoze tetusobola kubanga tubigumiikiriza bwe tutyo ne bimala gayita mu kamooli empewo n'ebifuuwa ne bigenda nedda baaba mugenda sasulira amazambi gano. Betugenda okufuna yemu abajja okubanga lwakiri mutubuulira abalala era mu abajja okubanga mutukakasa ddala ebintu bino Kagame abibaddemu oba nedda. Bwe munaatukakasa ntabibaddemu ajja kubanga yejjeeredde. Bwe munaatubbirako nti ebintu bino Kagame abadde abimanyi olwo naye ajja kutuuka okubanga giwonya. Amerika egamba tukizudde nga alipoota eziva mu ggwanga lya Congo tumaze okuzikolako verification ne tukakasa awatali kuwannaanya nti abasajja ba M23 bongedde okubanga balumba amalwaliro, bongedde okubanga balumba amasomero. Jjukira nti amawulire gano mbadde nga kuwa okuva ku lwokuna lwa sabbiiti eyayita abasajja ne bagamba nti balumba amasomero, wiikeeno neyingira nga bakugamba balumba amalwaliro ne batuuka okubanga babbayo abalwadde kubatwala mukwano gwange mu ddwaniro okubanga balwana. Era kati abantu abamu abatuuka okubanga awuliramu ekitengo tebakyeyunira malwaliro. Mpulira olubuto lunnuma mbungene mu ddwaliro ew'omusawo ng'onoonyayo kyonoonya kufa kyokka ate gye tunoonyeza obulamu nti gwe abadde awuliramu okutintima omusujja gulabika gunjira. Mpulira nfunye n'emmeeme ensinduukira sibanga bannange nina malaria ebyo mbu tugende mu ddwaliro dokita atukebere batuwe ekitanda. Abantu bagamba mu nnogero omululuuza kubanga bategedde nti mu malwaliro ye wali bambega baba M23 aba bagulizaako. Waliwo ekibinja kya balwadde balyana naye tulaba nga balinamu akanyama. Bano basobola okusetula zi RPG, basobola okuweeka zi GPMG n'olwekyo mu banone. Kati abantu batya amalwaliro. Kati bwina agamba nti batutte bangi abalwadde, batutte bangi abayizi n'abazadde n'abasomesa. Amerika egamba nti embeera efaananako bwetyo tetusobola kubanga tugikkiriza n'olwekyo M23 egenda kutuuka okubanga etunnyonnyola. Bw'otunuulira kidnappings of patients from hospitals by M23 once again demonstrate their disregard for peace in Eastern DRC and its contempt for the people of this region. Lucy Tamlin wa ggwanga lya Amerika yabinnyonnyola wakati mu kubanga bakola okulangirira M23 nga bwegenda okubwa kibooko ate nga baziba kuba ku mbuto batunnyonnyole mwatandika ddi okukola ebikolobero bino. Atugambye Lucy Tamlin nti batandise dda kati okubanga bafuna ebikwata kwabo ababede mu kibiina kino ekya M23 abeeyinze mu kubanga batyobola eddembe ly'obuntu ne mulumba amalwaliro ne mubbayo abalwadde. Ekyongera okulaga nti abantu bano ekyamazima tebalina kitiibwa kibassa mu mirembe, tebalina olyawo mbeera yonna yakuteeka ekitiibwa munnange mu ddembe ly'obuntu n'ekitundu kyonna kye bayita eky'e Congo tetugenda kubanga tubaleka kyekimu. Bino byonna njagala nkutegeeze bagenza okubanga babyogera nga M23 yabadde evudde ku lunaku olwokubiri Tuesday this week ne yeegaana neewakanya alipoota ezavuddeyo nga zooleka nti abasajja bakulu bano bagumba kati ku malwaliro, bagumba ku masomero ne batuuka okubanga bateega. Akati ffe abawangalirako mu byalo twalabanga mukwano gwange ebisolo ebyaguumiikanga enkoko ne bukamunye bwajjanga ne bubeera wakati awo mu bbanga nga kalinda okulaba enkoko eno erina obwana bwayo n'alyoka abaza. Kamunye bwabaza n'ajja lumu n'akase nagwo maama asigala akaaba. Twalabanga emiyaayu, twalabanga amagunjo gaatandika okureekinga. Enkoko ziba zibojja, ziba ziwummudde, omugunju nga guva mu kasiko omulundi gumu ne gutuuka okukwata empanga. Bagitwala bwetyo bwekookolima teddamu kubanga erabika. Kati batugamba nti n'abasajja ba M23 batandise okubanga bafuuka emigunju ku masomero, bafuuse emiyaayu ku masomero, babaza bubaza. Leero abayizi bazze nti mulimu abakulukulu nti weebali, abasomesa weebali nti bamaadamu beebaliwo nti twagala basajja. Twagala basajja. Abazadde bazze okunona abaana bazza abazadde balinga bameka nti 9 abo bomu bakabe nga bakukaba ssebo ebisigadde obitegeera omaze okutuusibwa eri mu nseko gye tutendekera abagenda okubanga bakuba emmundu awatali muzannyo gwonna.
there is no excuse for these heinous acts. Bakimanya ba M23 tewali kyekwaso kyonna, tewali kye mutugamba, tewali ensonga gy'osobola kubanga bwoti weesigamirako okutunnyonnyola olw'okubanga okoze nate amazambi agafaananako nno bwe gatyo. Nkugambye nti newankubadde nga M23 ekyewakana ku bino n'egamba nti abo batuwalana, batulima empindi ku mabega, batusibako amatu g'embizzi okubanga batumeketesa luddawa, naye ekyamazima tetubimanyiiko. Bagambye Abamerika mulimba, ekifaananyi kye tubalina ku kirala nnyo. Bwino tumaze okubanga tumufunye, you must be held accountable for all your human rights violations. Byonna bye mukoze ebivoola eddembe ly'obuntu, wallahi muteekeddwa okubanga mbisasulira. Kale njagala nkutegeeze batugamba obwetaavu M23 bufunye nnyo naddala mu kaseera kano nga yamala dda okubanga ewamba Goma n'okuwamba ekitundu ekimanyiddwa nga Bukavu. Baamala okubanga bawamba ebitundu ebyo, nakugambyeko jjoli abalamu wano nti kyatuuka okubanga kibateeka mu mbeera nga tebakyayina magye galwana, olw'ensonga nti abajaasi abadde bakuba emmondo balina ate okubanga bakuuma ebitundu ebiwambiddwa. Temuwamba ate nga bwemuviira ekitundu mulina okulekayo amagye, nti Goma ateekeddwa okubaamu abalwanyi abamukuuma, abanaakuuma zibbanka, abanaakuuma ebisaawo by'ennyonyi, abanaakuuma ebirombe, okitegedde. Kati abo babajaasi bangi balina okusigala e Goma, so nga Goma si kitundu ekifaanana nga bwayise, tekiringa kawempe, kibuga kinene kigazi. Kati bangi aba M23 abajaasi nkubuulidde balina okukisigalamu nga bakikuuma. Kati bwe twava mu Goma ne tugenda ne tuwamba ekitundu eky'Ebukavu, bw'omala okuwamba ekibuga kitegeeza nti oteekeddwa okukirekamu abanaakikuuma. Kati abajaasi bangi ne twesanga ba M23 nga balina okubanga baweebwa obuvunaanyizibwa okukuuma ekitundu kye bayita Bukavu. Leero nga tuli mu lutalo okubanga tutwala Uvira n'ebitundu ebirala, abalwanyi be tulina ffe aba M23 tebatumala. Y'ensonga lwaki nti bwe tuba nga tunaakola nate missions endala ez'okutwala ebibuga ebirala, twetaaga okubanga tufuna bamukwata mmundu abalala abaliredde okutwegattako mu mirembe tetubalaba. Kati leka tuteege bateege mu masomero, mu malwaliro, mu makubo. Era njagala nkutegeeze nti kati ebyokuddawo nti omuntu azungazunga bikendedde mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Democratic Republic of the Congo, oluvannyuma lw'okubanga abasajja bakulu bafunye okutya okw'amaanyi nti M23 kati ssebo ebateegera ne mu makubo yonna abantu gye bayinza okubanga lwakiri mukwano gwange bali. Ono agamba gy'alina okubanga bw'ati abasanga. Tewali muzannyo, kaseera kakubanga tubafuna mwenna mujje mubeere nga mulwanirira eggwanga. Abasajja bano basajja bakulu ba bisimwa batugamba nti balina okukakasa nga buli munnansi w'eggwanga erya Congo alina okifiiringa nti kimukwatako obuvunaanyizibwa bwe okununula eggwanga lya Congo. Teri agenda kukolera mulimu ogwo nti gwobeere kaweweevu, bagundi bagende be balina okubanga bafaffe tubeere kaweevu. Nedda baaba mwenna muteekeddwa okubanga lwakiri mubaako ne kyemuteekamu okulaba nga Congo bw'etyo mukwano gwange enonolwa. Naye nga mugamba mutya mwenna abatambudde nange okuva gye twatandikedde. Mbasiimidde ddala, Kama Katonda bamazeeko bulungi nate olunaku luno olw'ekisiibo. Naye musaddaake ennamba nazibasomedde, buli ayagala ejja nawe kitegedde ekyokukola. Kawulere kagende kawempa alabe ebyayo. Obadde owuliriza puroguramu Mpulidde Kamenya, puroguramu ejjudde ebinyonnyogo byonna. Mpulidde Kamenya n'amawulire amasu. Mpulidde Kamenya ekuleeteddwa Kyebandu Islamic Primary School. Litendeka abaana empisa ez'obuntu bulamu era ne bafuuka ekyomugaso mu ggwanga. Tulina masigidi abaana mwe basaalira era nga tulina ddene boarding nga twawandiisibwa minisitule y'ebyenjigiriza nga tulina ne center number ku sayidi zonna ey'eddiini n'ey'ensi. Tusomesa abaana ab'enzikiriza zonna era mu kisaawe ky'ebyenjigiriza tumayiddemu ddala emyaka 15 bweddu okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 756 33 32 44 oba ku nooti 702 92 98 95. Kyebandu Islamic Primary School, Nasana Wakiso Kazenga. nga bali wamu ne Apple Skills Institute, ettendekero erisinga okubangula mu by'emikono. Tukuleetedde essomo lya catering